Miss Matabi ku Lutikiro bagekulemeddwa mu kyasala w'essaza Reverend Father Pass Male Ssentumbwe nga basse kusimba nnyiri nga banya Matabi. Ye Musenyeri John Baptist Sebayiga bwana mukulu w'ekigo kya St. Kizito bwayisa Uganda okuwala emizizo muli obutemu obusego obubbi n'ebirala. Abadde akulira misi y'okunyeenya Matabi ku kigo ekyo ate misi y'okunyeenya Matabi ekina mitine etandikira ku Kereziya yabikira Mariya eri ku kkubo awali omusalaba. Bwana mukulu Father Stephen Siba yakulembeddemu ng'ono akunze abakkiriza okuyisa obudde buno obwa wiikendi kuva okwongera okuyisa obujja mu kwokeriza. Nenda munja wa Kristo yeeyiye ku kigo ekyekinoni mu lwengo okunyeenya Matabi. Bwana mukulu w'ekigo kino Reverend Father Kizito Lubega asizirwa n'ennyamira olubunanfuusi obuyitiridde mu ggwanga. Tubeera bannanfuusi, tubeera abantu abalulu. Mujjukiro lyagamba naye naawe osobedde oba oli kababeera kaki ate nakutuuse ng'oli kabisi n'akakutuuse waka aketuuse kakwa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.